Nalanga, you guys, please come. Okitegeera era people shoulder kati kati buli omu nga yagala wulira okitegeera they want to hear kuba kati gamba naffe twabaddeko nga tetubeera ku live oba nfuna kati ekyoza ku live kuno kwabaddeko abaagala omwana ne kubaako abatamwagala ne kubaako ababadde bafa baawawule naye nga abafudde nti bali happy then wabeerawo ne baneeno katulabe oba enaakola kati abo be baba bo basinga obungi tuloba ddala enaakola kati jjukira bw'ojja ate your internet keeping a record the moment you tap chip nga gwe bakukwata a few minutes later a few moments so omwana twoyo yakoze bambi yabreakiza record ye yebalire ddala kuba ebye-Uganda tebibaamu nnyo sente breaking a record era n'osigalira waawo nga bubadde yafunye abantu bamuwadde bagenda kuwa naye abo abantu jjukira nze ebintu b'Uganda bantama okugaba balangira balangira ono oyo yakoze comment je ne mutunulia omanyi nze have a problem omanyi olumu tufuna kubudde ntugendako mu comment section kati comment section yesesa tukwaniza ku Talk with S Media Uganda mine eddoboozi nabulime Esther tubeerawo wano nga tunyumyamu social media muliro bitambula ebigenda mu maaso mu ggwanga. So please subscribe to this channel if you are new to this channel. Nyagala bagamba programs nga zino ziwagiddwa aba Cubs Nation. Okay? Cubs Nation bavuga emmotoka. We rent and actually we rent n'okuvuga. Oyagala airport pickup, drop-offs, oyagala long distance journeys n'ebirala. Wetuli okulaba nga ate tukola ki? Otukuya ku 0701 542372. Osobola building company webali okulaba nga ate bakuzimbira. Bw'ayagala okuzimbira apartments, hotel, ayagala okuzimbira ennyumba z'abapangisa, ayagala okusimira amazzi, whatever you want, osobola building company webali okulaba nga ate bakola ki? Bakusorting out. So you just have to call them on their numbers 0763 577984. So bakubireko kino kyo kibe nga kikola kinga kiva mu ddiiro bakubireko ate nga beesigwa jiga bakyalina oba olina miliyoni 2 batandika okuzimba ng'olina ettaka lyo. Okay? Nobeera motivated okunoonyayo ssente endala okubanga oyongereza bakola ki baakoma. Osobola okusasula mu kibanja mpola ne bakuzimbira. They do a lot of services. So contact Osobola Building Company babe nga ate bakusorting out. So tulina Matilda tugenda kuba tunyumya. Matilda, how are you doing? I'm doing great. How are you doing? Life is good. How is your life? Bintwala. Gwalina bitwala. Ensisi yakuteekako nnyo maanyi. Anze yagiteekako amaanyi. Anti bw'oteekako ennyo amaanyi ate okoowa nnyo. Bw'otagiteekako amaanyi amangi ennyo. Bintu bitandika flowinga byokka mpola. Teekamu amaanyi naye togifiirako. Nina ekintu kye nabadde muntu gwe nagamba recent. Nemugamba abantu babeera nagamba gundi alina omutima omulungi but okimanyi abantu abalina emitima emirungi they are nowhere to be seen. Boba no si mutima mulungi oba weyisa bulungi bw'osusa nnyo okweyisa obulungi eri abantu nno abeeyisa obulungi naye nga ate ba mitima mibi. I think that is better. So oba olina okwerekeramuko n'ogamba naye ku luno nedda. Let me be selfish for once. Oli akubire ng'olina ssente agambe empaya ekyebyo mwesiina. Oba anyigaanyige kasasize teyazikuwola. Nze ndabye nnyo abantu abalina neoboolaba abantu abayimba ne mu industries ez'enjawulo abantu ab'empisa ennyo tebatera kuwangula. So olumu kati ensi olina ogiteekako kukumaaya. Omulala ajja nagamba nga byakoze mabegaawo wawulidde bebekulu yabadde kyeyayogedde. So ebintu bingi bigenda kati woba nga oli munafu nnyo ng'ebintu obirabanga wooyagala obbiraba anti banagamba batya ensi ekulema. Ate tolina nnyo okukola bintu by'abantu kukulaba bakuwaane nga bw'olina empisa ennungi kubanga ekiriwo kaakati Esther bw'oba onooyagalwa n'oba ng'okola mpisa mbi. Ate ab'embi be baagalwa. Ate ab'embi be baagalwa nti no babeera ze sisi nti babeera baagalwa but bafuna nnyo abantu baba baagala nnyo laba how are they ending up
How are they ending up? How are they ending up? So ababa checking ako baba banji. Kati ababa checking apo bajjanga as if they seem like they like them. Okay. You get. So they want to know tusewa n'empisa zembi ezo. Embi. Kati mwene ense yaffe. Era oyo omuntu aba agenda kufuna cause but when we go into things of following manya like see they are going to be the ones bombing. Okay. Okitegera kati gwe avuddeyo n'ebigambo bye birungi ennyo eby'amagezi. Baba manyi gwe oli well yoke gwe Katonda talina kibi kyajja kukola. Kati nga bagabalaba ono w'empisa embi atuuse wa n'empisa zembi. Naye empisa ennungi sizifunyeemu kalungi. Ojja zifunamu. No, they eventually pay back. Pay off. Yeah, nze saakuba na mpisa mbi. Sisobola kuba na mpisa mbi. Empisa embi ze zitya? Empisa embi first of all kubeera nga oyisamu abantu amaaso, omanyira abantu, ovuma abantu. Empisa embi nga the moment ebyokola birumya omuntu omulala zibeera mpisa mbi. Naddala omuntu oyo nga takulinaako obuzibu talina kye yali akukoze. Zibeera mpisa mbi. Okitegeera? So mukulikira mu kukyala? Twavuddeyo twanyumye nnyo. Omwana ayongedde balumya. Ya lubacho. Omwana myaka 23 yafumbiddwa kati golinda ki? Naawe mbufumbo tebagabayo birabo. Manyi ebintu ebimu byange okuyingira nayo bibeezaawo. Nabadde wali kusesena. Sesena twagiraga. Yagambye love is very easy to fall in. Okay? Yeah, but to stay in it. To stay in it. It's another big thing. Very, very difficult thing. Very, very difficult thing. So tubasabira. Tetukyogeza bunogu naffe bagenda tuwasa obviously nga we mulaba. Naye nga kiba kirungi nnyo okumanyira walo agambe lwaki tofumbirwa. Let me tell you Esther, marriage si yakwesooka. Fumbirwa okuze Marriage si ali mu yakwesooka. jimu uno mulabe simanyi ali ku kyeyo soka namanyi so si kibyogera ku bantu uno. Naye mulabe wafaanana omukono gulinga akammonde. Bannange yoyo naateesa. Abalekeranga yaabo mulabe ala mujjeeko. Those people that don't really matter tobawa nnyo obudde. Ali mu jimu mwali mu kwasaamirira. Yeah, so ku mikolo twavuddeyo emmere twagiridde. Twanyumye nnyo naye lwakuba ate yatukola akaviiri saamutegedde. Va mu byekisiro naawe. Nze nkugambye ezo mayinza simanyi bintu byakwefuulafuula atategedde atalabye bwe ndabye mba ndabye. Kati walabye? Nalabye. Walabye nga akaviiri keeko? Akaviiri bakawadde nnyo ki baby hair. Baby hair nze banna yali nkola ku mikolo gyange. Tompa baby hair oyo simwagalira ddala. Akafaananyi ako tulabe. Soko oyongeze kazoominge. Gwe akafaananyi ako. Zoom. Akafaananyi tekandibadde kabi. Naye nze nkolanga ku mikolo gyange. Takakolanga. Eginaatera okutuuka. Togezanga n'oteekako baby hair akobaano ku eyebrows. Bajjako. Nze tebasobola kundoga ali gwe abayagala okundoga okufa yajja okufa. Ffe tuli bakambwe nnyo naawe. Muli bakambwe? Bannange. So. Esa wena naawe ologa omuntu. Nze saaloga muntu. Sina budde naawe. But what's up? Jo abaddewo ku live. Abirabye omwana yatukubye numbers. Nze nagenzako nga ndabako 28. We nagendeddeko awo nga kuliko Generation ne Farid. Actually, nembe sibitaka kubeera nnyo ku live byange obimanyi. Nembeerako but I wanted to witness the good news and nembeerako awo nawaddeko awo paka babitusi we bagiddeko naye omwana wambi yakoze ekintu. Yakoze ya breaking the records ze nga bwe yakikoze era tetuminaako buzibu. Abantu bali mu kunyiiga kati. Kati ennugu eri si nnugu kati ndowooza babadde bakola live. Essaawa ezo. No, olaba kaakati olaba. Kangambe oyo omwana teyavudde out of the blue. He deserved those numbers. Already abazo okumulaba tebabadde bapya. Babadde bamulaba mu champanya. Kaakati bavudde eri abamu bazze ku witness. Omanyi obeera kangambe nation to Esther. One thing about social media, you're going to benefit from both people that love you and people that hate you because they're all going to show up.
People come for different reasons. Hey, there are those that are going to come because they really Crysto panda yabaddeko. Also naye yabadde mu fake account. Ng'alaba. Atapinga screen. Yes. So people come and yeah, olaba ebintu bino ebintu bya zomeze chana ku social media ninga olaba buno obulu bwe tulondo ba politicians. Do you ever look at someone's ballot? No. So buli muntu atikinga n'ateeka mu kibox. Who knows ani yalozani? Never MP asobola okujja n'alonda opposition. Butereevu. Nga wa NRM n'alonda wa NUP. Agenda vaya kyetimbe mu face. Kyekyo kyolabanga wa opposition yataddeyo abantu. Yataddeyo omuntu. Kati nga opposition bali atatu munaana nafuna abiri. Asatu mwabasatu babalonze. You cannot jukira tebijirako manya, tebijirako oshitegeera. When you're looking into the people that are watching and liking and commenting, you're not going to go one by one. These are so many people. Kati ekitegeeza abamu sigamba nti babadde baagala nnyo. Sente buli azze n'alaba abadde ayagala nnyo giraba. Jukira first of all guy yagiranze. So kati tutunuulire ekyagireetedde okuyita yagiranze. Nga tunagenda giranga. Tugende the interview Crysto panda gye yakoze with Alan Cruz. Abantu redde ne babeerako ekyo. Weebale nnyo. Bayitayo eddakiika n'alangirira ekiboozi. Ate n'ekirala njagala otegeere bulungi nnyo nti ever since all those scandals of theirs happened, Bruno abadde tannaba kwogera nnyo bigambo bingi. So like everyone wanted to hear from him, get to know his side of the story. Jukira kati already ono yamukoledde. It's like ono we yageze ku Alan Cruz interview yabadde aggulirawo oligate z'abantu kuyitawo. You get what I mean? So, yagadde asibe yasumuludde busumuluzi kati oli abantu bana ne bagamba ate kati at the same time coincidentally, I don't know if it was a coincidence or yakikoze intentionally, nalanga you guys please come. Okitegeera era people showed up kati oli kati buli omu nga yagala wulira okitegeera they want to hear kwa kati gamba naffe twabaddeko nga tetubeera ku live oba nfuna kati ekyoza ku live kuno kaddeko abaagala omwana nekubako abatamwagala nekubako ababadde bafa bawawule naye nga abafudde nti bali happy. Then wabeerawo ne baneeno katulabe oba enaakola kati abo be baba bo basinga obungi tuloba ddala enaakola kati jjukira bw'ojja ate your internet keeping a record the moment you tap chip nga gwe bakwata a few minutes later a few moments. So omwana twoyo yakoze bambi ya breakers record ye yebalire ddala kuba ebye Uganda tebibaamu nnyo sente. Breaking a record era n'osigalira waawo nga bw'obadde. Yafunye abantu bamuwadde sente. Bagenda kuwa netu abo abantu jjukira nze ebintu bya Uganda abantu b'Uganda bantama okugaba balangira. Balangira. Ono yakoze comment je ne mutunulia. Omanyi nze have a problem. Omanyi olumu tufuna kubudde ntugenda mu comment section. Yeah. Kati comment section yesesa. Kaliwo wenali nina omuntu agamba netunuulira omuvubuka n'agamba bayadde ya one of bana abasalamu facts files ye yagisazeemu live eyo kati oli najja n'akola comment nga talina ne wejjira bulijjo Bruno avuga kapaso kale nze nsinga ne celebrity mu Uganda mukyalimu abantu abalowooza nti okubeera n'emmotoka amaze kambabuli ekino ekintu okubeera n'emmotoka we have cars okubeera n'emmotoka mboba mugagga nnyo kati ekyo yayogedde nze sigamba nti wali alina emmotoka. Of course omuntu okubeera n'emmotoka esatobeera mwavu emmotoka whether it's a parcel a Vitz a what a cockroach naye nga it's a car oba olina obaamu n'essente koze emmotoka tetambulira ku mazzi n'amalusu okitegeera entugamu omuntu oluusi otomera ku bantu ng'olina obakompasa it's really an expensive thing gamba ennaku zino bankanika ki kati nogenda kuteekako emipiira nti omanyi lwaki abantu babeera baleeta such statements nti usually the way you put yourself out to the public bw'ona ojjira mu kifaananyi ekyokubeera owakabi definitely people are going to think everything around you kyakabi bw'ojja ng'oyambala nnyo they would expect kati bannange netulaba ku mmotoka ye oba nfuna bulungi nnyo and now you know how people have it like normal people balowooza nti omuntu obeera in the limelight obanga olina omanyikiddwa erina status gyekuwa kati gwe lwova ino ogamba ndi serebu bakulabanga Kanye West ndi serebu bakulabanga Jay-Z
ndi serebu bakulabanga David Beckham nga balowooza olina ssente ng'ez'abantu naye era emmotoka gy'oba naye ino bbanga nze sigenda kwawukana nnyo n'oyo omuntu oyo nze manyi nze bw'obanga ozze ng'olina ozze weepanka buli kimu ky'okwatako kino faanana okwepankako kaki kyotegeeza bw'obanga oli w'amaanyi like I don't know if you get what I mean n'emmotoka ki nze mbadde ndaba atambula atudde emmotoka si kutambula butambuzi ng'otudde golooza lwaki oli abadde avuga Subaru Impreza n'akyusamu naye kati njagala kumpeeya ze tebeera Subaru naye waabeera ne basajja banne bamugamba jjawo akamotoka ko tuleete ezaffe emmotoka kintu kikulu nnyo naawe obadde ki naye kati kasaa yafunye emmotoka agenda ggula kama amusaasidde yamusumuludde omanyi kye nayagadde ku bintu bye his scandal was a blessing in disguise nti beekoze beekubye enkokola zaabwe ne beeryamu enkwekwe awo oba Crysto Panda yakoze byaki ebyo and of course we don't know bagamba Crysto Panda is a user kubera Crysto Panda inamu olugezigezi olwo omujjukira ne ku scandal ya nalaba ne ku wininwa bakola okimba ne kikuba bulungi bakikuba mu mabaala gonna nange ekina mu simu yange buli omu akyagala ate nagamba wininwa teyapushinze luyimba you get but you know Winnie is a big artist. I told her about collabo. I mean, it's not upon her to push your song. Unless you Shiba. Yeah, Shiba pushing. Though at Muneni. Chikakata wenkola nawe. Wenkola nawe oluyimba. Wale wenkola nawe ekintu. Fena tulina pushing. Nedda Esther kan kumunyumizeko kino ekintu. Not every person you talk to and laugh with is your friend. Not us eating from the same restaurant or working in the same company. Or going to the same church makes us friends. You get? Katinze ndi mukwano go. You get what I mean? If we did anything, oba katugame tuli bayimbi. When we are pushing for any, if we created a song together, you are going to push it because this is just not a song. Matilda is my friend. Okay? Yeah. Then wabera ono oli akumanyi nti oli muyimbi. Nga naye muyimbi. Naye nga temwina that kind of taina kuli okulumirirwa kuli nga gwe ate kyaliwo kwaba nako nti mugenda ko olumba gamba hey, can we do a collab? Yeah, it's good, let's go. Ne mulukola nakuwa obudde bwe najja for the video, for everything neyekola byonna bye yeekoze, you know, she has put out all her art and, you know, talent, n'azina n'akola buli kimu ekinyumisiza video. Ye ngalaba that is enough. That is enough, and that's actually very enough. Unless you had a collab, that is different as well. But if you went to them, they've given you their time, they've come, they showed up for the video, it has turned out also beautifully. Abademulinga acting very well. I mean, that's good enough. I appreciate that. Then, Olinda, bakwano bo balija. Abapushinga, okoze na mwenye abapushinga. But not everyone is going to give you 100% as your real people. Some people just give us 20, 30, 50. Yeah. So kati awo tuli. Naye nga Crysto Panda bambize kyannumye kubanga champanya yaabwe eyo. Omanyi single sister man, people are hard. Like the people that have been I'll take you back to this thing. You know, I saw Kasuku with obadde ondaga video yaabwe nga Kasuku with oba mwadde yawo sente entolatano. Yeah. Remember those guys had boys dormitory netabuka bubi nnyo. Kati ate they never they never got something similar to that. Kati ate ono bwe yabavaamu ate naddeena ate n'akola ki? N'adinnya. Oba nfuna bulungi nnyo. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti sometimes I don't want to, anyway, let me bring it the way it is. Olusobeera nga tukola n'abantu Esther. Naye nga nina kyenkola olaba naye kitambula naye bane singa nno kifa. Ng'omuntu okwabadde singa kifa. Singa kifa! Okitegeera kati ngaga omwana yige. Me, I don't believe those people like themselves genuinely. Like beeyagala because everyone I know wafunira munne. Yes. Okitegeera kati nze mbadde kwegamba mwana ate mu bino ebintu champanya badde yakolanga buli live y'abantu bonna tebakyagifaako nga bajogera ne mawulire. It has been a big kagamba ate mwotulanga lutalo lwa kulwanira likes na views tosobola kwagala kusinga views. Ate Crysto Panda ne Bruno babadde bakwatagana nga their energy matches si bya kaka. Okitegeera. So naye kati anti byaweddewo. Ate
kati waliwo ono kati nekyaera bazze ne ku live eyo nga babadde baagala laba. Man, it's crazy. Yogera nga bwe biri. Kyogamba abantu bayinza okuba tebakyagala. Baali tebakyagala nnyo nga ggwe bw'olowooza. Era kati bali mu kugamba katumuwemu wiiki. Katumuwemu wiiki. Kyabadde just kya lunaku lumu. And they could even be very right. You know, in Uganda, so many people do things out of excitement. Yeah? True. Or maybe, let me tell you something about the live za TikTok onzitya. Why I credit teziringa YouTube ezo ziraba. Omuntu asobola okujja n'ahitinga mwaka ku mwaka nga yakyali number 1. Naye ne ku lives ezo zaawukanamu oba lwaki ogenda okaba kati nga oli Kabaata daddeeki okitegedde simanyi lwaki biriwo ebityo. Nze simanyi naye Matilda ayinza okuba amanyi. No, kangambe ekintu olaba ebyo ebintu bya TikTok. People come with excitement. People will come to you because, you know, from my experience on TikTok, someone will start following you out of one word, just one word that you've said. Omuntu akwefollow. Oshegera kateri abantu bonga they don't know how to unfollow. You get ye bwagamba following ono yenga agenda like on their kango okunyiga now following. Of course we appreciate, but sigano they really follow people because baberanti awuliriza nnyo like are really interested. Afunye message. Okitegera kati I'll give you an example. Ono mwala Esther natukunda amulaba byayogera. Yeah? Nayo omuntu lwaki omufiirako. Simufiirako nkuwa example. I want to show you that it's very easy to be followed if you want. Kale. Oyo omwana omuwala omulaba yagenda n'ajja n'ayogera ebyambyone. Sigana wesa mu kamwa kange. Era mali nakuza pozi yayogera ati saabiraba. No. Okay, kambyogere. She went on her TikTok and she said that for her when she used to stay in Nansa na here the house was 130,000 blah 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 my toilets zali nchafu ena ina katemba. Yeah. So she used to defecate in a polythene bag or a plastic bag. Okay. Akavera kano kubatera musukali. Amazo mupima mubatutera obunyamanyama bukikicho. Kati njagala ontegera bonyi nti okumenga nga tuli mu buzibu obuveera oba bu recyclinga. Kakati omwana oyo ng'ajja akola ayogera ebyo ebintu. Owulira? Mpulira. Oyo omwana yeetaaga kwata by the way. Nedda yayitayina ebiseera twali toyiri. Abantu bangi bakola ebintu. Let me tell you something. Babikola, they keep it to themselves. They don't come out here and they brag about it. You get what I mean? Yeah. So yali awa sad story. Sad story, yali sad story ng'olwaza abantu abalala. So that's being selfish. Kati njagala nkubuulire gwe genda olabeko video batalinaako likes. Ayina. Oba kitegeera. So there are people nga ye engalo ye yategeera buli wenugwa ku video ngira tididi ng'ajagala kasanjiga okulayikinga. Double tap. Yeah. Nga yeeyongerayo. So that's what it is. Ndaba kasi ataddewo wano video. Kabaata warned Bruno keva ku bagagga bange. Kati olaba nze kagambe ze mayi nabiwulidde nange nabyo nadde ku live ya Deshi nga mpulira abantu bamujjonke baga Kabaata baddeyo nga warning nokke. Kangambeko Kabaata kintu kimu si ye yaleeta TikTok eno ate n'abo abagagga si ye yabaleeta. Sente ze bamuwe abatumozimuwa. Man, I don't know what's wrong with people. Bw'obanga okedde ku makya n'ofuna mu kintu tokifuula kikyo kyeddiza unless ogamba wagulayo akapoloti ku TikTok oinako n'ekyapa. Abagagga bo bajja mwasayininga endagaano nti nze kesita mulikwata ssente zammwe ne muziwa omuntu omulala oyo omuntu agenda kiwulira. We hope he was joking. Naye wabanga ali serious. Yeah. That's very sick. Yebeereremu. Ng'oli mukambwe. Nze nabiwulidde ne ngamba kati laba ono Kabaata. Kyokka si bagagga be. Yakola ssente zaabwe. Nze njagala oŋŋambe nti bagagga be ye investor. Yabawa ssente ne bakola kati baba bamuwa magoba. Kakati wabanga sizize balina owa buli gwe baagala ne bakera ku makya bagamba tugenda ku dumpinga tukwate ku mulala nga basobola kikola. Wali uliddeko ambassador abagagga baagala watambula kati ne waba tewali tambula bagenda kukiddako ogenda osuwinga MTN lwaki yabulekeddewo okuwa investment n'egiwanze. That's bullshit. Oyo tetumwogerako.
Oyanyiza nkulako bukuzi wayo. Enazo Junior nga mukambwe. Kuki? Eryo yali tabaddeko mukambwe. Mukambwe Junior. Emwe yafunye emmotoka empya. Kama yebalimuwa. Tuarege badde mutamu omuntu. Kati yafunye. Negwe, by the way, before we go further, nga tunagende what do you think? Singa champagne nkera ku machincha neddamu. Ozesawa kudamu netunda nga we wali etunda. Champagne tesobola. Let me tell you about something about champagne. Champagne wasn't tekyali kintu nti omuntu yatula wansi na sketching and nachikuba. You know, it came, I think, to me, it came out naturally. Just like that, yeah. It came out naturally. Banavuka besanga, they are almost the same age. Like, their vibe is the same. They probably have the same words, the same lines. Yeah. Like, girls like them equally. Crysto, panda, bamwagala, Bruno, bamwagala. Yeah. And then when you look at the things that used to, Atenga, they are all... they're listening people. Okay, ngola Crysto panda I hosting abaana ne bajja ne bawa bibawa nga bawuliriza. You get? Yeah. So echawe chali very natural. Techaja out of, I don't know. I think chaja na oba chance yabagwira na bugwizi sikitegera. But it's not something chogamba abantu batula ne sketching ne bagaka kati okuva n'olwa leero. Eyinzo amanyi gayinza okukenderamu. Aga champanya. Kati obadde okyagibalawo. Hey. Ati eri Crysto panda. Kati eyo bavuddeyo abantu ba shiftinze bali eno. Kati tusubirayo abantu balala. Abaliyo olwagundi tulabe we kitambula oba kinaatambula. Tewali ssuubi. Teri ssuubi evaayo. Kati tuli eno ku kiboozi. Negwe. Negwe. This life is funny. Njagala otegere nti nno wano leero oli enkya oli wano. Eno ovaayo ekya nodda wano. So what of abaana bano lwaki beevuma nnyo? Shalom and Junior balina issues. Nze mu kulaba okwange Shalom ne Junior kuva dda bali tebeeyagalangako. Njagala okkiriza nti eri abantu betu meetinga bulamu soleeta mikwano gyo nendeeta ejjange. Right? Nogamyewo n'osaamwagadde. Noliba otakigamba muntu n'ogu. Gwe n'okyo n'ogamba nze oyo muntu simwagala. Gwe nga talina kyeyakola mwenna temulina kye mwali mukoze ki? Just feeling. Just that person is not my kind of person. I cannot, rhyme with that kind of. Bombi nga obalaba bigambo bingi. Omuntu ow'ebigambo ebingi tasabba muntu wa bigambo bingi. Enviiri ezo bazikyaliyo. Sizo bote ezo. Yamanyi naawe muleka akyuse mu mmotoka ye. Nsokoleke naawe. Ekiviiri ekyo kibuzeemu. Tujja sobola kusala nviiri bw'atyo. Netalina birevu. Abasajja b'ebirevu nno nga nabo nno ina bagenda mpola. Gwe, kakati abaana tebeeyagala. Nze wenkiraba tebeeyagalangako. Si bino nti byava mu boys dormitory. Wali badeka abantu nga bulijjo baba tebeeyagala then ne bafuna ekintu ekiba sparking bwe bati. Ne bafuna a proper reason to hate on each other. Yeah. Nga tosaba very nogamba bugambi, I don't like that person. Ogera kuuza Raj, yakola ki? Kati wajjawo akantu k'okozesa nuka teyajja kuntwalira mu ddwaliro. Webale nnyo so ne bibeera nga bikula ate nga nono maybe naye yali tamwagala nnyo. Beeyogeredde ebigambo bingi weefanga tojjanga ne wonziika biki things like that. Nesi be basoose okubyogera. Si be basoose okwekyawa. Lwakuba bagenda ne balowooza mbu because people think because Kasuku is both their friends they have to be baddies. That's not it. Okubanga oli mukola tekyeeza Brian alina bakyali wange. Nsobola okujjanga mubongako ki ekiriwo nekugamba ogambe netambula nengenda. Omukwano baguggyemu olugezigezi n'akajanja. That's a good reason. Yeah. Not you being my friend doesn't make you my other friend's friends. Yeah. You get? Nti omuntu osobola okujja nga lwakuba nti abantu bagenda bakirowoozesa nti because I speak to Esther so every person around Esther nange alina bakyali wange. Nedda ogenda bakyali wa Esther sigenda kunyiga ngenda kuyitako nkutunuulire. Nange mbikola nnyo. Era nsobola okusangawo ne bakyaliwo ne mbuuzaako gweka. Baja kiriwo nti tewali ng'ogenda byo nga nsigala n'abantu bange. Sogala kuba abantu balina akajanja naddala ku social media balowooza bambi nti Kasuku mukwano gwabwe. Naye ate ne Kasuku kye nnamulabyemu si musajja mutono si mwangu kankubuulire. Ngenda kugamba. Oyo gayo omulaba. Ali baneena abantu. Olaba zi reality TV show ez'Amerika.
Asina TV. Kasuku akola ebintu by'abana abantu abakola reality TV shows by'America. Yeah, it's That's good. That women drama, like he has that drama for chicks, eh? Yeah? Ajanaga. No, nabaddeko ne Matilda nangamba takwagalira. Shegera. No. Nagandewo. No, let me tell you. So for him, Achfunam. Yeah. You get? Yes, but that's not good. That's not good. That's why I tell that you. is good for business. No. That's why I tell you. Those people do not like themselves like friends who can be there for each other in like the hardest times. Yeah. They're acting as friends because for sure. You know, for sure, like people think we are friends, so let's we be benefit. Friends. Yeah, we benefit. Okay. Katinga onogamba aleka Matilda kwa mne Matilda omuyita no kushoyo isine mukuba ku kiboozi. You get what I mean? Nenga tondiiko nnyo. Tumala olva kantu nga tugenda. Njabule magenda ababibi. So that is the case. Yeah, kakati oyo Kasuku yetaaga mu reality TV show echa drama. Kuba musobola. Nojja kukola omusajja muyiiya. Akikole ajja kisobola kubanga obiraba be abantu kati baba America babitegeera bireeta ssente kati abawala babatabula omanyi Esther bangambe mbuno Matilda yangambe mbuno oli bwoti nje kale kati yajjanga azza okugamba wama kituufu bangambe nti that time I talked to Matilda and she said the hair you did wasn't really giving, you really didn't look good on you. You look like a nyonyi. You look like a bird. Bichi yangambye acha fe tulabe emotoka ya Roza yakabinyo ngaddayo bannange lolino nadde ne Esther nagamba noloza emotoka yo nno yakabinyo nga bali we batyo sasa kazokoza oli abayogera nga mutunuulidde inze kazoko kantu akona kantu ng'akyuka tunula eno ndinako mmala okwerongoosa ngadda otuko He's a funny guy. Nebinyuma, zebinyumira. Sagala bya drama. Me, I don't like drama. But I like it. Mbyagala nga bindi wala, nga tebindi kumpi. Mbyagala nga bituuka ku ggwe. Nga bituuka kunze. Nga bituuka tosanga mu drama. Wabula nga birina gwe bituukako. Kati nga ggwe senga biba bikutuukirako sibyagala nga biri bikuliko ggwe mbyagala birina nga bituukako si byangu bibi nnyo bitawuma bikyayisa naye abaana bambi naye abaana bayite beeyagala even before boys do bitu kyova ngera ekintu kyabwe tekyalwawo nnyo neze ndoza maanyi ki anyway simanyi I don't want to go deeper. I just want to stay there. Tebalina maanyi gaamwe kati bonna babigambo bingi ate jjukira omu abayagala nayogera singa kwoli okwogerera waggulu you get yeah so nampeereza biki bino asaagala bintu byakunguzaaguza bintu bye sitegeera so beba abantu baffe we love you so much. Please subscribe to this channel. Koza emuka bujo teina erina oluggi lumu motoka ki eyo tolaba oluggi olwoggula tebulina ndabirwamu nange sibitegeera nnyo ebyeze mu motoka okay sibitegeera nnyo naye walaba fuufiga shoye mbadde ndaba fuufiga leero ku makya ne mukyala Makula naye omukyala interviewinze fuufiga bulungi nnyo. She's a good interviewer. You should get time and watch it. Nze kugamba I need to be a good interviewer. Amujemu story nga eri organized ate nga teri biased nga si byakumanyira abantu kitegeera ate nga olaba bonna banyumirwa respect ebaawo so tubaagala nnyo meet next time bye bye.